Mubaziba nange mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Professor Basubagami abawanga lero cyane cyane omuntu abadde mukazi esibimu futolo cyane abadde mu kabiri yeka ngasiroza kwa omuntu ndalina anyogereke ebintu bibiri wabisa wano lero cyane alwala yategezaako abantu batono nnyo tebamuwadde obutwa naye ate bwe yakugamba n'atugamba kiboogera netumubuuza lwaki nagamba tugenda kuleeta fiti mu community era kyeyagalanga nnyo kutegeeza abantu tebamuwa obutwa nanga naye bwekikumubuuza afuna explanation endala gyakuwa ng'eriyo obutwa takola ki takyogera ekyo kyanjawulo nnyo ku bantu. Ekyokubiri, oluli mu kyalo waliwo abantu abamanya nti mulwadde ate nga bakulu mu ggwanga ne baweereza obubaka nga baagala bamufunire ku ssenta ere ajjanjabwe. Nono lero kyalo n'agamba nti mundeke nfe naye ng'esereza bundi tezibadde mu ssente zigenda kunzijanjaba. Era twagala obulamu, abantu babaagala obulamu. Era bw'otuuka ku levu egamba nti ogenda kufa naye waliwo abaagala okuwa sapooti. Omu kyatutukako Profesa Abbasi oyo. Profesa Abbasi yagenda n'alwala ayati kibaalo yajeema n'etuula omunoonyeza essente ezigenda okumujjanjaba. Ne baatuma wabeerewo bweng'endako okujja essente ezo. Mwamu Kasozi bwe yajja mu meeting n'agamba ekyo kisazizaamu ekyo tetujja kusijjayo naye nga meeting naye ng'ekyo yakiyiramu onala mukyalo so n'agaana naye kati era waliwo bye yatugamba nti ne bwenfanga kategole y'abantu gundi ne gundi ne gundi tebaleetanga babo. Very unique. Ekyokusatu bwe yali ayingira ebyobufuzi elective politics kyandi yatugamba ngenda kusabika ebisanja bibiri. Ekyo nakyo uniqueness ya Kyanjo ng'omuntu tekisangika. Kyanjo yali akyasobola okubeera nga afuuka Makindye West ne mu mbeera gyali kuba tubalabye sajja n'akaddiwera ku bukulembeze takyasobola kukuuma buso naye akyaliwo naye mu bulembeze ate talina puroguramu egenda alujeriyo ey'okuba musubirangako ne kukaliba teofirika eyalujeriye naye kyali yagamba nja kusabunga ebisanja bimeka ebisanja bibiri era n'akituukiriza. N'olwekyo abadde kyakulabirako nnyo. Ffe nga founder member wa Jeema Onala Mukyakyo ate era ye secretary general wa Jeema eyasooka ate era ye member wa parliament owa Jeema eyasooka tuli bamativu olw'omulimu gwatukozeemu nga bannajeema naye n'ebbanga. N'olwekyo njagala kusiima bannange bakoze nabo omulimu gw'ebyobufuzi. Owekitiibwa Meya Ebyasubwako, Owekitiibwa Alhaji Muhammad Mayinja Kibiri, Ssebweru Sifayibu Wakiso, Matiya Banika, Honorable Balansi Wanyana, Oyadira Mukigere, Honorable Muwanga Kigumbi, Honorable Kadunambi, abo bonna abantu bakyali akoze nabo ebyobufuzi. Honorable Ibrahim Semuntu Mwanga ali mu mawulire ennaku zino olw'embeera eri eriwo gyemumanyi. Owekitiibwa Kakoleta Katoto ono wano mulabye ndabyeko embi w'ekitundu kino towaabona lunyeko mwanyinaze mulabyeko eyo Shabibu Malende n'abalala
mujja tusonyiwa enteekateeka Honorable Mabuyabule naawe wakolagananga n'ekyanjo mu Parliament mujja kutusonyiwa Honorable Imam Kasozi alina enkola eyiye bw'abeera ku muzindaalo tukkikiziganya naye ye tayagala kwanjula abantu yenkola ye kati mumuwulira agamba ti puroguramu etandika ssaawa 3 ekwesaawa 7 n'ekitundu kiba kitegeeza nti anajja ku 7 n'ekitundu ne bw'obeera tusobola kugenda nga Imam Kasozi ayisisa pabulika so n'olwekyo Imam naye yafuukira ekisimu kati nze pulezidenti w'ekibiina kyakyewa nkwatya waggulu nga soogedde ku bannaabe kukola nabebyobufuzi ate era abadde bakola nekyagendo. Salaamu aleikum. Era kyobola abantu saakola nsobi nnyingi mu buweereza bwange abantu basobola okuyalina mbuulira ngamba amagezi wandaba ku TV nga nakyeyogedde ekitalina makulu nnyo nga kyambuulira ate walaba nga kirungi nga byagamba kinyweze walaba byenkoze nga byakuwabula ng'asobola okulaba nti kise bulungi nga tozaali nnene naye ebbanga n'experience katiolyawo osanga ngenda ezaako okulampola okukakasa Speaking about Honorable Chanjo, on behalf of the Uganda Parliamentary Caucus, we convey our condolences to the family, to the Muslim fraternity, to Uganda community, to the entire nation. We've lost an eminent Ugandan who is an icon of honest, truth, and justice. He was true to who he was. He could be seen as a good Muslim as they come, as a good Muganda as they come, as a good Ugandan as they come, as a good black man as they come. So he was true to himself. He stood for justice. He spoke for what he cared for. Even in his weak state, he never weakened or went to Museveni or to NRM to bend so that he could get help in any way. So he's died a straightforward man, true to character, true to everything. Therefore, we've lost a role model, an icon of our community. May the Almighty God guide him abundantly. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokuviibwako mukadde waffe mukama waffe mu by'obufuzi omukumi w'abantu Haji Hussein Kyanjo tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Fenno nga abakulembeze abato abadde atukumaakuma nnyo nga atuzza era n'okutubuulirira era nga tumwebuuzaako nnyo era nange nga Shamim Malendo Mbaka omukyalo wa Kampala y'omu ku bakulembeze be mbadde neebuuzaako ku nsonga z'ekibuga Kampala ne bannayuganda ebibanyigiriza era nga ngamba kimu nti Shamimu tokyusa bbala tovanga ku mulamwa yogeranga eddoboozi ly'abantu. Ekisinga okutuluma nti afiiridde mu bulumi obw'amaanyi ate nga afudde n'ensonga nnyingi nnyo z'abadde alafuuba n'okulaba nga zikyukako nga zibadde tezinnakyuka. Naye twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwe, twebaza Mukama Katonda okuba nti afiiridde ku mazima, afudde tatiiriridde Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda ate nga abadde tasosola mawanga. Afudde tatiiriridde eddiini ye ya Busiraamu ate nga era abadde tasosola batali Basiraamu. N'olwekyo tumulinako ekyokuyiga ky'amaanyi, tujja kusigala nga tumusabira, tusaba Mukama Katonda ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwe. We can only say inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. We have really lost a very important pillar in the political arena, a very stronghold in the Ugandan politics. As a legislator, we shall miss him as a person who always stood by his word. He was an icon for fighting against corruption, embezzlement, nepotism, tribalism, and as legislators, it is incumbent upon us
to follow into his footsteps and continue to pursue what he was, he wanted to see in a new Uganda. So we shall dearly miss him. We pray that may God forgive him all his sins. Balamusako mwenna bakungubazi bannange bakungubazi bannaffe mwenna buli omu kyali mu bitundu eby'enjawulo. Tufiiriddwa nnyo omusajja omulwanirizi w'eddembe, omuwabuzi, omuzadde. Nze Nsubuga Hawa Namugenyi Lord Councillor Kawempe North, nfiiriddwa omuwabuzi mu by'obufuzi ate nga abadde mutabani wange mu kika, abadde muwabuzi ate abadde mpagi Luwaga ne mu by'obufuzi. Tufiiriddwa nnyo mu kaseera kano Uganda nga weeyimiridde, kye kiseera tubadde tusinga omwetaagira, naye Mukama bw'atyo bwageze. Tusaba Mukama omwoyo gwe agulamuze kisa, ate ffenna abasigaddewo tube nga tutambulira mu bufu bwe, tusigale nga tutambulira ku mulamwa ogw'okulwanirira eggwanga lyaffe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.